Mbere badde ya nyiike mu bakungubazi abeeyiye ku kyalo Bulika ekiri mu ggombolola y'Ennama mu disitulikiti y'e Mukono okusiibula omubiri gw'omugenzi Abdul Nsereko. Ono yabadde kitaawe w'omubaka wa Kampala Mohamad Nsereko eyafudde olunaku olw'eggulo. Omukolo guno gwetabiddwako abakungu okuva mu gavumenti eya wakati ey'e Mengo nga jjajja w'obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge atenderezza omugenzi Abdul Nsereko gw'agamba nti yaweereza n'obwesimbu mu bitongole byonna gy'azze akolera. Sipiika wa Paalamenti Antaneta Mong akiikiriddwa omubaka Abdul Kantuntu ng'ono yasomye obubaka bwe ng'atenderezza Hajji Abdul gw'agamba nti aweereza eggwanga lye ng'ayita mu bitongole eby'enjawulo. Ye akulira ekitongole kya UBC omugenzi gye yakoleranga nga agaba Winston atenderezza Hajji olw'obukozi bwe yalina era ng'agamba bafiiriddwa enkuluze ey'amagezi. Nsereko omulimu gwakoze mu ggwanga gwa maanyi nnyo kuba atendese abamawulire bangi nnyo era twenyumiriza okugamba nti wadde agenze naye atulekedde amagezi mangi nnyo ate abadde omuntu awabula buli omu, omwana omukulu omukadde bonna nga bawa ekitiibwa kyekimu. Oludda oluwabula gavumenti lukulembeddwamu alukulira Honorable Joel Ssenyonyi ng'ono asinzidde no n'asaba bannabyabufuzi baleme kwegattiranga mu kufiirwa kwokka wabula babeewo n'enkola ey'okusinkana ng'awatali bizibu. Tubadde ng'endowooza tezigatta naye waliwo ensonga ezimu nga zitugatta tubeera kimu era nsaba tuleme kulinda nnyimbe nga zino oba kufiirwa okugatta ebirowoozo naddala ensonga eziruma bannayuganda. Nze nkyogerako nnyo nti ensonga eziruma bannayuganda ffenna zituluma. Juzi nga nyanjulwa mu Paalamenti nagamba nti obuvunaanyizibwa bwange ne ttiimu gye nkolagana nayo kulondoola mirimu gya gavumenti giteekako kazito kukola kituufu. N'abakungu abalala okuva mu gavumenti batenderezza omugenzi nga bano kubaddeko minisita omubeezi owa tekinologiya amawulire n'okulungamya eggwanga Honorable Joyce Nabbosa Ssebuggwawo wamu n'abalala. Omugenzi Nsereko Abdul twakola naye emirundi ebiri. Kino njagala ekitiibwa Deputy Katikkiro okiwulirize. Abdul Nsereko twakola naye nnyo nga sipiika w'olukiiko lwa KCC olwasooka era ye muntu eyakola ennyo okulaba nga titles zaffe eza Buganda zivaayo mu KCC zidde mu Buganda gavumenti. Ye omubaka Mohamad Nsereko ku lwa banne ategeezezza nti bafiiriddwa mukwano gwabwe ng'ategeeza nti kitaawe yalinga amanyi nti agenda kufa olw'ebyo by'azaamugamba nga basisinkanye. Kitoolo okusinagako kitukutteko kitadde ntereereddewo nno naye naddamu naga naye omuntu bw'atyo bw'afa ne mwekanga omuntu afudde atya naye ndabidde ddala nga ŋŋenda kufa kati nenziramu ne mukubira nanga antegedde n'aseka nanga naye bwe nkuyita oddukiranga otomanya nyinza okuba ndi ku jjambo. Obubaka bwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni busomeddwa Minisita Lukiya Isanga Nakadaama ng'ono asaasidde abafamire y'omugenzi wamu n'obusiraamu okutwaliza awamu olw'okuviibwako empagi Luwaga. Amasiga ga His Excellency the President of the Republic of Uganda General Yoweri Kaguta Museveni abasaasidde nnyo n'asaasira ennyumba ya Hajji Nsereko okubeera nga eviiribbwako omuntu ow'amaanyi bw'atyo n'asaasira abasiraamu eviiribbwako omuntu ow'amaanyi bw'atyo. Jjajja w'obusiraamu Kasimu Nakibinge nga yabadde omukungubazi omukulu asiimye Allah olw'okuwangaaza omugenzi Abdul Nsereko ng'atenderezza omugenzi olw'okukola omulimu gwe ogw'amawulire n'obwesimbu wamu n'ebitongole ebirala byonna gy'azze akolera. Munnamawulire owannamaddala mu biseera by'ensanvu Bahajji baalina amaanyi mangi era waliwo abaali mu buyinza yali asobola okugattika omulimu gwe mu abo abaali bafuga n'abeewa state research. Naye Hajji teyakikola, yasigala nga munnamawulire. Obujulizi buli nti gavumenti zaatuuka Hajji asigadde abeera mu Kampala, yagezaako okuddukako. Tumwebaza
era nga gwe gumu ku mikululo gy'alese. Ekyokubiri okuba omwesimbu kyakoledde mu bitongole bya gavumenti naye towuliddeyo kumulaba nga agattika mu bintu esente z'enva mu za gavumenti. Abadde mukozi owannamaddala. Kaweesa Paul yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV aga leero.